Bana Uganda eyencha atera nga n'omukutu kwempise kugwa Uganda eyencha njakadde ntuse ebigambo byange ngajja kana soma nadduli mbwetowaze Bible kyetugamba nti mwaweebwa buweebwa namwe muweeyo buwi yensonga lwaki ndi maaso gammwe okusobola okubannyonnyolako ekitono kwekyo kye mwamanya ku nsonga y'akabenje nti nayisibwa bubi ne muto oba mutabani wange gwe twali naye ku pichipichi abasinga ze bayita boda mu ntegeera gye baatwala mu perspective yemu naye njagala kubategeeza nti ekindese mu maaso gammwe kwe kubategeeza nti Katonda yatuwa ate era nga buli kimu kike naye yateekawo ekimu eky'ekkumi ekidde ewuwe so si kuba nti mwavu wabula kuteekateeka mbeera yakuddiza n'okulaga omwana w'omuntu nti ensi bwe tebwetandika kale abasinga okwesimbawo tusabe ssente z'ebibiina byaffe okuba ntutekawo candidate ate n'abasigalidde tugezaako okutunula mu nsi yaffe nga tusaba obuyambi obwa bulijjo jakana somanna nadduli ndi vulnerable today titali ntegeeza nti n'enkyanja kubeera mu nsonga y'emu ate nange oba oli awo ndibeera ku oyo ow'okuyamba omulala mu maaso gammwe njagadde kubategeeza nti neetaaga miliyoni 7 okusobola okuzzaayo 9 mu lubuto kyafulumizibwa ebweru okuvannyuma lwa accident gye twafukako gye tugamba akabenjedde kabusa gye baatujja wansi w'emmotoka ya fuso naye amakulu mu kyo yenna abaasobodde Bible kyegamba nti omukono oguyita wansi gunaabanga oguyita gunaaweebwanga ekitiibwa okusinga ogwo oguyita wansi amakulu nti kyeyali ategeeza kyekiriwa nti ogwa wansi gusaba busabi yejjakana soma nadduli olwaliro status mwendi etaliko bwannannyini nakikaya deddiini buli muntu yenna asobola okuyita mu mbeera y'emu kale ndimu abo beetaaga okuba nti abayitisa omukono gwa waggulu gusobole okuntuukako ekyenda kino kisobole okuddayo kubanga kiiseko ebbanga nga si mu mbeera y'obuntu si bwe kiteekeddwa okubeera nsambya yansaba miliyoni 7 tusobole okukizzaayo nja kubasaba nti yenna n'abasobodde kyabasobodde besides that sizze lwakuba nti nsuula kitiibwa kyonna kubanga nkutegeeza nti ne Katonda ayatutegeeza nti ye buli kimu nga Kereziya kyegamba nti byonna mu byonna ne Katonda terawo ekimu eky'ekkumi ekidde ewuwe tubuuza nti ate yenna mu byonna twalibadde tuwaalirwa ekimu eky'ekkumi kale buli muntu yeetaaga obuyambi nga Katonda yatuwa ekyokulabirako lwaki tuteekeddwa okuba nga tubeera mu mbeera eyo nja kubasaba nti yenna n'abasobodde ndibeera musanyufu ku lwekyo ne Katonda okuba nti asobola okuddizaawo abakitutte mu mbeera eri negative it is very okay sikiinaako nnyo mbeera mbutali bukake naye ku lwajjakana soma nadduli wamu ne famire ye ensonga zonna mwazitegeera gavumenti butyabwe yatuyingiramu n'okuba nti ebyaffe ebisinga yabitwala naye embeera bwe yagenda otuukirawo ndi musajja muyivu asobola okuba nti nalibadde neeyimirizaawo naye ate bw'obanga tewalina mbeera egamba nti nalina ebireeta n'ebyo bifulumizibwa kikiriza nti ensulo ezo zitera ne zikoma naye ensulo zange ngoli yaga nti ennakkiriza mu Kristo ne ku mazzi atambula ate era nakkiriza mu Katonda afaanaganako n'olusozi Sayuni kubanga terujjulukuka amaanyi nga tadde mu Katonda okuba nti kuteekerateekera n'okubalaga nti kyendiko sisaba ssente za kuwasa wabula kweyamba tusobole okuzzaayo ekyenda kyange nja kubagaza emembe gya Katonda emirungi lubeerera abo nabo n'abasobodde okuntaasa n'abo bantaasaako edda mu ntandikwa kubanga eddwaliro tututteko kumpi miliyoni ngenda kweza 112 ez'obulwadde mutuyise ne mutabani wange Lule Abdisabul n'abagaliza emembe gya Katonda emirungi lubeerera nti Katonda abankuumire Uganda eyenkya baweebwa ttayito ya mujaguzo ekyo kikyamu mu bwakabaka bw'e Buganda tekibanga nayo okuva edda ku mwaka 2000 ku Ssekabaka Kintu entambula yaffe buli kabaka ateekebwawo aleega eŋŋoma eyereweebwa erinnya mujaguzo ŋŋoma eri ku mutebi oba nfuna bulungi kabaka agenda okudda kajja kuleega eŋŋoma eyeweebwa ekitiibwa ekirala ekitali kyono era tetulinawo mujaguzo 1 mujaguzo 2 ebyo tebibaayo wabula waliwo enteekateeka eyaliwo emabega ku Ssekabaka Dawudi Chwa abaayagala okukaayanyisa okukakasa nti abalangira tususse obungi mu mituba gyaffe naye ani ateekeddwa okulyanga Namulonda asembedde bajjawo ennono bakala okuteekateeka obuwangwa obutali mu Bwakabaka n'ennono okugikyusa onfuna bulungi teriyo kitiibwa kyonna kyetugamba ekyamujaguzo eyo ŋŋoma teriyo kitiibwa kitita kya Kanabba eyo ŋŋoma teriyo kitiibwa kitita ky'abantadde ezo ŋŋoma z'Abassekabaka ezakola ki gamba baakisa emikono abaayita nabwe kiti ebitiibwa byali bizimbibwawo mwalimu olukwa olugobererwa
mu byobufuzi mu bwakabaka bwaffe kabaka tategeera kabaka kyagenda kuddako ye bw'abaala amalaamira musikaawe mu bugagga bwe bwajje mu sikwamaze ebisatu mwata ne byamuweebwa n'obugagga obwogera mu disitoni y'obuweereza bwe y'obufuzi naawe abalangira n'abambejja ababazadde ku ye oluyinza obwo tebuba bwakabaka okulonda Buganda omusika n'obwakabaka. It is impossible. Nabwekityo teriyo ngoma ya mujaguzo nti atuddeko yajja okuba nti aliko abava mu kintu ekyo. Lwaki embikka y'akabugo mu bwakabaka bw'e Buganda omutaka oba gwe tajjajja Katende mu bataka ab'emituba bajjajja ab'emituba oyo bwe bakwatagana ku ttaka Sujjulubinga abamanyaani ayinza okukeera mu mutuba gwe tugenda ottabaalamu ayinza okuba nti nabo bayitibwe abagenda okujja mu hairaki ey'okubikka akabugo kwakisiza omukono. Bantadde Kanabba ne ngoma eya mujaguzo ekyo bitondeke butondeke ngoma z'Abassekabaka bakoze eki mudde musome ebyafaayo bibadde bitambula okujja kwa Ssaabasajja kakutula ku Namulondo kabaka tazaala kabaka kye bakikulimbanga muve mu kwewugguusa kwa jjajja yaŋŋamba n'ebyo ebyali ebyobufuzi mu Buganda kubanga ne administration y'Obwakabaka Buganda ebyobufuzi byalimu ebuli mu balangira mu kulwanira kw'ennono okutula ku ngoma okutwala kw'ebitiibwa kyovula mu byakisibwa nti teri mulangira yenna atwala buyinza na bwami awo nakufuna bulungi obo ntegera bulungi kaakati ate bwe bukeera enkya n'oŋŋamba nti Ssaabasajja Kabaka mu kiti kye mwali n'abaana baazadde oyo abaaliko be bayita abaamujaguza oba mujega mu Buganda si bwe guli bakyayinza okukeera enkya kati ono ava mu nnyumba ya Ssuuna ow'olubereberye be bakabaka bataano abaakava mu ye Ssuuna ow'olubereberye bakeera enkya abataka ne bagaa nti Omutaka Kasujju enju eno nga butunuulidde Muteesa bwazza okuva ku Ssuuna buzotambula tubadde mmegozo bano tugenze mu Ssekabaka Mpadwa tandikira ku lusoolwo nga luno olwa Ssuuna lwonna oluggyemu tulaga omusika bagenda okujja abagenda okubikka kabugo Buganda okufuna omusika ekyo mugenda kijjawo nga ate abataka busobe bananyire buyinza ekyo kyogerako kye yawandiisa ebyo Bwakabaka bwa Buganda obalazaawa ofuna bulungi kaakati wano mbuuza ekintu ekyo kyekikomye mu phenomenoni yemu nga Museveni yasindika bali bebe ekyankudde kwero be babanja ani ali emabega waakyo kubanga gwe babanja n'abanja teriiwo ku bo ali ready kutuulagana mu kuteesaganya era kyekibuuzo kinadde ngendo okubuuza ani ali emabega wa bino kaakati awo tobuuza mulala kubanga entonokezo yali kwoli eyatuwa ekkubo nga Museveni yagala tuliminga Buganda bwatyo yali atandise okukola ensonga eyo Buganda nemuwegambe ekigambo ekyo kubanjukira nti wekitiibwa Naddu yakimutegeeza nti Museveni eri okubya ejjoba lya bwereere gwe bw'onookeera enkyoki nagguke ng'ogamba nti otadde abalooli bagende ne Ssaabaluuli abeerewo ekyo ne Buganda oba ogiwadde ekkubo lyerimu okukakasa nti mu Buganda esobola okukutukamu kale ffe tukweyanzizza kyogenda okukola gwatuwadde kuno dde tutemera ebyo n'asooka abinnyako ekigere kaakati bano abaana gye bawogganira ababadde eri nga bakaayana ku nsonga y'okugamba nti wano si Buganda buto bwa birowoozo buto bwa biki bwa birowoozo nabutategeera ki kiteekeddwa kukolebwa kale kigamba nti olwokuba nabe nga bavubuka Bayibuli kyega nti obutuukivu bw'omuvubuka n'obutegeevu bufaanaganako n'ekkubo ly'empungu mu bbanga kubanga Eva teribeera traced oba nfuna bulungi n'okujja kwabwe mu bo mwabuliddwamu omuyivu abatandika ekintu kino mu magezi dwa nsonga nti ate bw'otabanenyeza wewa ne Buganda ebadde yasolebwa naggamba obutawuliza ndagaano ezo buli abadde ajja alaga maanyi na kitiibwa so si butegeevu na buweereza ondaba mwawo bulungi kale mu kyo kyenja okusaba banna Buganda bannange okusingira ddala abagwa mu lusolukkiza mu nkola ey'ennono badde mubatunuulira amawanga gano agajja gatwegagattako ebintu nga tebinnaba kwonooneka na kusajjuka lwa bulagajjavu bwa Mmengo musitukiremu ng'obudde bukyali ensonga ezo zisobole okuba nga zitwesebwako amicably so tukkiriza Mmengo yeetagoberera ndagaano ya Mmengo bwe bulagajjavu bwayo bwe buleese ebyo Museveni teyali tukinagutiddeko tutuuka kweyo nsonga singa Mmengo yali emanyi kyeyeetisse na kikyeri Museveni yaleeta bali okwegatta ku Buganda bajja ku lwabo dwaki ate bali mabega wa Museveni ate bajja basuule Buganda nga gwe Buganda otunudde butunuzi kyekireese ekyo wakati w'ebibiri nti amaanyi n'amaanyi tegakola ki tegalya mukkize kwokuga nti Buganda tukkiza nti ye gwagenda ndagayo olunyala lwe bayogeranga ddala omunyala gwe baasuula mu Buganda wano aliriddawo butuba twasibaga ennyingo nga yakkiriziganya
Bible cheganti endagano kasesibwako emikono yomala emyaka 10 meka nga terika agoberera tekijja undagano yesigala namu. Kale nabina abaliwo ababanja Buganda esuse olukiiko eddemu eyite kubanga kyankuba enkyuko ennyo okulaba nga baganyisa abasajja kabaka ne Katikkiro Muyerere Jerome ogende Kooki ngate mu Kooki jasibuka ngo wo mutima muzukulu wa Kakeeto. Okay. Onfuna bulungi nega nti atajja wano ebyo byokugandi mujja kusoloza misote mutegana kujja endagano zaffe mwazivako ate mujja mutukala bugaba tukanye awo Buganda tuba tusatulukuse nnyo okutuka ku statements ezo okufuluma songa ate ababanja batuufu nga babanja baki batuufu kale bino amaanyi tegalya atuddemu okubanga tutulanga Buganda okutunira ensonga ezo obutabu zigenda okutambula okusobola okujjawo ate okuyamba kwatuwalana owolunye His Excellency the President today. Yes. Nina ekibuzo ekirala ekikulu ennyo kuba emberebe Zino esitukira ddala mu mwaka gwa 2009 era ye omukulembeze wa Kooki Kamuswaga Sansa Kabumbuli owokubiri yalangirira nti bo bali independent institution eri independent mu mwaka gwa 2009 yadde nga wazze wabeerawo okwogerezeganya okulaba nga ba resolving these issues kizenge kirabika nti everything is falling on a dead rock. Mutuufu bali independent n'endagano yabwe balaga nti bali independent mu kwegatta ku Buganda. Goli bagamba omuntu akwegattako najjawo n'olulimi lwe aba yeegattidde ddala. Kakati Buganda sebo Katikkiro nga naawe oli mu Kooki ekyalemeza ebyo kiki mirimu gy'okola sinnaba kugiraba nze omanyi wantamadda toli mukwano gwange era sikakasa nti olibeera olw'enneeyisaayo Ssaabasajja Kabaka tofanga ebyo bizze bitya ebyo nayo central government yebireese enneeyisa ya Katikkiro ki nkyamu gye weemulugunyaako. Munsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 206 588 noti oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Tubaniriza nnyo nate abali ku mukutu ogwa Uganda enkya ze muzukulu wa Gabunga Moses wamala mwebale kutugoberera saako n'okutuwa reactions and obubaka obw'enjawulo ku program ezitalizimu ze tujja tukola. Kyali ne Honorable Sulaiman Jakana Nadduli. Tugenda tunuulira ate waliwo emboozi yafulumizibwa ennaku z'omwezi 28 omwezi oguwedde ogwa May. Waliwo abakulu betwalaba abaakwata emiggo e Kayunga eyo ebbaale. Yes, nga bagamba nti abakungu ba Buganda abali bagenze okutongoza campaign oba kaweefube okulabanga ku side eyo ng'omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka bwe guli ogw'okutaakiriza embeera kusinga ddala obutonde okubeera nga tutaasa obutonde. Baali bagenze okulabanga at least emiti egitemebwa bingi nnyo nga baagala abeeyo
babanjulire campaign eno ey'okutaasa obutonde nga Ssaabasajja Kabaka bwe yabatikka eddimu eryo. Wabula abakulu abaavaayo n'emiggo baali bayitirivu nga bagamba nti bano abakungu ba Buganda baali bazze mu mbuga yaabwe era ne basaba sina kubasaba abalagira baveewo bambuke mangu ekitundu ekyo bagende ewalala kuba embuga y'Abanyala so si Baganda oba Buganda. Era ne bagamba nti yo ku sayidi eyo nti tebabakkiriza kukolerawo mikolo egyo era okukomekereza baali baagalana kuba miggo naye omukulu eyaliwo Zino Moses genda maaso n'ataakiriza embeera omukolo ne gugenda mu maaso. Nsaba osokola muse kuba tulaba ate tugende mu maaso ku nsonga eno yennyini. Bannayuganda ey'enkya nate nsanze okuddamu okuba ntwesiganyiza obwanga ate era ku nsonga ez'enjawulo ezitali zimu ezitweta mu maaso gammwe okusobola okuttaanya mu butali bwa kusembayo kwa nsonga ezo kuba nti muwe bw'omwaganya nammwe okuwa ebirowoozo byammwe ku lw'eggwanga lyaffe n'abantu abalituddemu ate era n'ebyo bigenderwa by'eggwanga okukula. Siteeka ey'okuva muddugavu wa Lugabire ate okudda muddugavu ali advanced with knowledge and wisdom. Nabwekityo nze Jakana Somani Nadduli mutaani w'Olutabaalo nsinziira Bulemeezi ate era nva mu Ekitiibwa Haji Abdul Nadduli. Ebbanga lyonna mbategeeza nti ebigambo byange si bye bisembayo, buli muntu awa ebirowoozo bye kusinza ku kikyalaba newa ensi waagirabira. Kale mu kyo ate era mu kubategeeza nti nasoma ku anthropology ekyali kimala era ekyetaagisa ate era n'ensoma ne ku mateeka ekyetaagisa naye sinze nsembayo mu kutegeera ebintu ebyo. Abantu bangi babisomye ne bakuka naye abasinze bafudde ekitegeeza nti ensi nga kitulina kitugana reincarnation. Ate waliyo okuba ntuzukkira mu balala nti gundi yafa naye twasinkagana gundi n'ajja ku lw'eggwanga. Kale mu kyo nga wuli we yagamba mu Bayibuli nti walijja kabaka atalimanya Yusufu kubanga naye Yusufu yakola ebyamagero bingi naye okujja kwa Kristo kwazikiza Yusufu kuba Yusufu teyazuukiza ku bafu naye ng'ate buweereza okukola kwali kungi. Kale mu kyo nja kubagaliza emirembe gya Katonda emirungi mu programu eno ereeseddwa ate n'ebyo binaabibuuziddwa tugenda okusinzira okuwa knowledge gye tuba tulinawo ku kyo. Gw'ogamba ki Jakana Nadduli agamba ki muzzukulu wa Gabo ng'ayogera ki? Kale mu nkola ey'edda twalina ekigambo ekigamba nti Buganda eyogedde. Kale mu nsonga ze tulimu kyetujja tunuulira nti ku mbanda ya Nakalaama ebigwawo ku ffe biki ebitambula byetaaga kukola bitya. Nja kubagaza emirembe gya Katonda emirungi. Tugende ku butereevu ku nsonga eno. Simanyi bwe nza kukyogera obutakwatagana emberebeze eriwo wakati w'Abanyala ne Buganda. Ye abaffe Abanyala bano bajja batya okubeera mu bitundu ebyo? Njagala kusooka okwebaza bannayuganda bannange abakkiriza mu nkola yaliwo mwaka 1962 okukkiriza eggwanga okuba nti we twaliyingiraganamu ffenna mu sitese 13 twalina endagaano ez'okukkaanyako ezimu ezitaayogerwako nga zaali zimaze okutuyitako emabega oluvannyuma lw'okuba nti twali tunakwefuga. Nabwekityo nti ebizize bikolebwa mu ggwanga byali byetaaga obudde bwali bungi obwasuulibwa nga baatuleta kiyumba anaagwa ne batugattirawo ne batulekaawo. Kale enteeseganya nnyingi ezaabula ne bannaffe obutaba na information yali emala oba kituyita okunnyonnyolwa kw'ensonga eziri mu ddiiro zaali badde tutuuka we tuli singa twalina enteekateeka eyali ennambulukufu. Naye ensonga ziringa 3 mwe ngenda okutambulira ezigenda okunnyonnyola ku nsonga eriwo mu ddiiro. Lwaki Abanyala? Lwaki Abakooki? Lwaki Abamooli? Lwaki Abaluuli? Mu nsonga zino nabwekityo okuzzayo mu ndagaano y'olwenda bwe twali tuba mu nnyingo yaffe esooka ey'endagaano y'olwenda yannyonnyola butereevu nga tumaze okukakasa kw'omuzungu ng'agenda kuzimba eggwanga Uganda. Naaga nti ngenda tutandika ekigambo kino ekya Uganda naye sinza kukitandika nga nsinzidde ku ndagaano y'1866 eyampa obuyinza okutambula okwetoola amastates gali agasigalidde okugamanya yali ya Buganda. Naye oluvannyuma lw'endagaano eyo twaddako 1894 wakati w'omuzungu n'Omungereza ng'etambuza ffe naye endagaano y'olwenda yali specific ng'esika endagaano y'1866 eya speak ne gulwa nti Oweekitiibwa Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye
eyawa obuyinza okutambula eggwanga emyaka 3 mu emeka mu 2 kaakati bw'amala okukola endagaano eyo mu ndagaano y'olwenda ennyingo esooka yagamba nti siyinza kugatta ggwanga liri n'okubategeera okuggyako nga mumaze okutegeera ensalosalo za Buganda we ziyita. Ye article esooka mu ndagaano y'olwenda. Oba nfuna bulungi? Nabwe kityo nti endagaano y'olwenda bwe tuddayo gitunuulira Buganda eyitawa nti bwe tuba tukuba map eyogera ku mileage ez'eggwanga Uganda tusinziira ku kye tuyita post office Uganda ku Kampala Road. Nti bwe nve Kampala okutuuka ejjinja nga njogera ku jurisdiction ya Buganda ze sikwamoza 5 eyo tugibala nti Buganda jurisdiction tusinziira ku post office. Nengamba nti okuva Kampala mpaka Kyegegwa onfuna bulungi bwe twawukanira n'ettoolo ze mailo 10 mu ameka eyo yonna tujja giba jurisdiction ya Bwakabaka bw'e Buganda. Ne tugamba nti bwe tuba tuva Buganda ku post office mpaka Kafu 10 mu ameka eyo nayo Buganda jurisdiction. Awampi wali wano Jinja mugga gwe gutusalako naye oyisa ku mugogo n'otuuka ku nkulunga esooka ekuzza ku resort beach libasima omunyo Buganda weekoma tekoma ku mugga kuli kokka. Oba ontegedde bulungi nabwe kityo nti omuntu yenna bw'anaaba ayagala okugjawo ekyo ekitegeeza Buganda alina okutambula mu nsonga mmeka esooka kwe kudda ku ndagaano y'olwenda ey'okubiri gye ŋŋendako gye tuyita Morrison's report eyasemba 1961 nga babuuza abo bonna abali mu stake eri mu jurisdiction y'Obwakabaka bw'e Buganda nga Buganda yabatabaala nga mwali etaaze okuddayo gye mwava muwanike emikono before nga tunasiba kigambo ki Uganda musooke mufune obwetwaze bwammwe. Buyaga ne Bugangayizi ye yavaako ne gaddira Bunyola amasaza gali ameka 2 kaakati gwe wenna ali eyo ng'okyawoggana mu jurisdiction y'Obwakabaka bw'e Buganda oba kye twakise ensalosalo za Buganda ziyitawa olina kwekoma ku mateeka ameka y'endagaano y'olwenda mu nnyingo esooka ennyonnyola Buganda gyeyita. Ekyokubiri kwe kuddamu tuna Morrison's report ya 1961 nga 13 December eyafulumizibwa ng'eraga ki nti Buyaga ne Bugangayizi gavudde ku Buganda tumaze okusibaga nga tuyingira mu kigambo Uganda eyawamu. Ontegedde bulungi mu nteekateeka za Buganda enkadde amasaza gano gajja kujjo nga agamu matabaale agasigadde gajja ne kulwakwagala ne gatta n'ennimi zaago ne gabamba nti amasaza gali 8 oba kituyita amawanga 8 agegatta ku Buganda nga gazze amicable si matabaale. Onfuna bulungi bw'oba otunuulidde olwaliro Kooki yeyina kabaka waayajjudde n'akawabyo kaayo nga kajjudde ku lwaki nsoose na Kooki eyo yajja okwegatta ku Buganda n'egaana okugenda ew'omuzungu yajja mu mwaka 1895 n'egaana nti nze sijja kgenda eri kangegatte ku Buganda amicable. Endagaano eriwo na Ssaabasajja Kabaka gye ngenda okukola naye yeeriwa nti nze ng'essaza lya Kooki nja sigaza obuyinza bwange mu kulonda kwa Kabaka mu nnono yange n'entambula yange mu Bwakabaka. Onfuna bulungi naye mu bibiri wa Ssaabasajja Kabaka twakkaanyira ne tukkiriza nti Kooki ajja tuula ku mukono gwa ddyo lwa Ssaabasajja Kabaka era bugenda mu Parliament ya Buganda entebe ya Ssaabakabona oyo weetuula. Endagaano ze twakkaanya nazo mu mwaka 1894 weeziri n'essaawa ya Kooki ebadde empulize naye olw'obulagajjavu bwa Buganda bwe buleese abantu abo okujja nga babanja nga tebatunuddwamu mu ebyo biteekeddwa kukolebwa na ndagaano ki eza bugatte ku Buganda okukakasa nti Buganda twafuuka ggwanga so si kabira eyo Kooki. Onfuna bulungi Buluuli etwegattako mu ndagaano ya Lwenda enjereere naye enteeseganya zaaliwo mu mwaka 1896. Onfuna bulungi era omutaka eyaliwo omukulu eyali omulangira ye yavaako erinnya ly'okuba nti atwala essaza eryanayitibwa nga Kimbugwe nga bwe tulina Pookino Masaka oba Buddu ne tubeera ne gwe tuyita Kangaawo Bulemeezi kakati owa Kigundi eri gye tuyita Buluuli ayitibwa Kimbugwe olw'okuba nti enteeseganya z'omulangira oli zaali nkulu essaza eyo ne basitula erinnya ne baliwa eri ery'obwa Kimbugwe Lwenda olwerere naye ng'enteeseganya zatandika 1896. Onfuna bulungi Buluuli amicable n'esituka neyegatta ku Buganda. Endagaano ze twakola nayo ezatontabaala siri kutabaala zaatukakasa nti Buluuli eryo ssaza lya Bwakabaka n'obulize mu balitadde. Bwe tugenda ku Bunyala nkadde
abo begatta ku Buganda n'abavuma 1697 okujja ku Buganda n'olulimi lwabwe ne baluttira ddala oba nfuna bulungi ne begatta ku Bwakabaka bw'e Buganda okujja otambuza n'okukkiza mu nkola yaffe n'entambulazaganya zaffe bwe ziteekeddwa okuba. Bwe tuva ku abo tunuulira Pookino oyo yali kabaka ajjudde owa Buddu yajja ku Buganda 1663 negatta ne Kabaka Terego kakasa nti tontabala nga siri kutabaala era twasekawo endagaano ezitugatta n'abantu abo ne batta olulimi lwe bayita olupooke ne bagata tugenda tutwala olulimi Oluganda ne begatta ku Bwakabaka bw'e Buganda. Era Ssaabasajja Kabaka yabagamba nti engabo njibakasukira mmwe ng'Abannabuddu empisa za Buganda mbwe nga Ssaabasajja Kabaka gwe tuyita Pookino gwogenda okuteekamu empisa za Buganda okuzirera kyovula mu Bwakabaka bw'e Buganda Buddu yenna nnyini empisa ezimirizaawo Bwakabaka. Ekyo kiri mu ndagaano na mukwano oba nfuna bulungi olwaliro Masaka yali yavuddemu ekigambo bwa Buddu ntwagala genda weeri 1663 ontegeera bulungi naye baali bakabaka oba ontegeera bulungi awo. Kaakati olwaliro mu ntambula zaffe ezizze zitambula amampaati bwe gayitiriddemu abo batudde mu mmenge n'obutategeera byakkola bakitunuuliranga abalaga nti abantu bali baafa tebaalina makulu mu kujja kwegatta ku Buganda. First of all batta ennimi zaabwe ne batwala lwaffe tekyali lupooke wali Lunnabuddu baboogera luki gamba nti Luganda tusinziira mu bigambo kuseerera mu buseerezi nyaanya niina taata maama oba nfuna bulungi naye ebisigalidde bakkaanya Pookino nakkiriza nti ndi mudduwo era ne wano sijja kukkiriza kulonderawo omuntu n'essaza eyo terirondebwamu Pookino nga Mengo yesinziddemu addition ya Katikkiro oba nfuna bulungi nabwekityo nja kusaba Obwakabaka bw'e Buganda buddemu butuduule mu kutunuulira enteeseganya ezo ze twakkaanya nazo bw'otunuulira kye tuyita Buvuma etwegattako mu mwaka wa 1614 Buvuma okujja okwegatta ku Buganda. Dwaki ate gwe bw'oba otunuulidde banna abaakolagana b'endagaano ekyakufuula eggwanga eryawamu dwaki ezo endagaano batozitunuulira naye ekyembi mu kyo abanja ne gwe babanja ffenna entegeera tulina yeemu we are on reverse cycle oba ontegeera bulungi ono alaga maanyi atuddemu gwe babanja ate n'ababanja tebannategeera lwaki beegatta. Kakati ku bibiri ani agenda ottaakiriza bino bye byafaayo ebisomebwa ne ku ndagaano ezo ze twakkaanya nazo ze tuba tubanja. Naye Museveni mu 2014 yaleeta ekiteeso ekyo nga ayagala okutriminga Buganda esigale nga ka Buganda katono naga kitugenda okukola kiri ekintu kimu kwe kumenya ku ndagaano zino naye buli ggwanga gye liri ngenda kulikutulamu nga bwe lyajja ndiwo obuyinza bwayo. Ye yaleeta gwe tuyita Ssaaba Mooli n'amuteekawo n'aleeta Ssaaba Kooki oba nfuna bulungi n'aleeta Ssaaba Vuma ne Ssaaba Luuli ne baga nti biri jurisdiction zajja eziri naye amateeka agaffe ffe tuli baamasaza abatalondebwamu tuli mukkiriza mu nkola ey'Obwakabaka bw'e Buganda bw'oba obataddewo eyali akirimu nnyo yali owekitiibwa minisita oba olwaliro akyali minisita Mululi Mukasa Museveni gwe yayitamu mu abo eyajjanga atambula mu bantu abo okujja okakasa nti atriminga Buganda abantu abo bateebwe resolution neeyita nega nti temukyeraliikirira nga ffe bannamateeka bw'aba ayagala kukutula Buganda na gitriminga temukyeraliikirira bw'anaaba ajjeeko essaza eri naffe tulina endobeso oba kye tuyita lavilage kwe tugenda okusinziira okakasa nti ne Buganda naye ekutuka mu Uganda. Ezo jurisdiction bwe ziba ziri bwe zityo zaakakasibwa okuva mu ndagaano y'olwenda mu nnyingo esooka ne mu Morrison's report bw'oba oyogera Ssaabanyala Ssaaba Luuli Ssaaba Kooki Ssaaba ki eyo yonna jurisdiction Bwakabaka bwa Buganda obalazaawa ofuna bulungi. Kaakati wano mbuuza ekintu ekyo kyekikomye mu phenomenoni yemu nga Museveni yasindika bali beebe ekyankudde kwe be babanja ani ali emabega waakyo kubanga gwe babanja n'abanja teriiwo ku bo ali ready kutuulagana mu kutwesaganya era kyekibuuzo kinadde ngendo okubuuza ani ali emabega wa bino. Kaakati awo tobuuza mulala kubanga entonokezo yali kwoli eyatuwa ekkubo nga Museveni yagala tutriminga Buganda bwatyo yali atandise okukola ensonga eyo. Buganda nemuwegambe ekigambo ekyo kubanjukira nti wekitiibwa Naddu yakimutegeeza nti Museveni eri okubya ejjoba lya bwereere gwe bw'onookeera enkyoki nagguke ng'ogamba nti otadde abalooli bagende ne Ssaaba Luuli abeerewo ekyo ne Buganda oba ogiwadde ekkubo lyerimu okukakasa nti mu Buganda esobola okukutukamu kale ffe tukweyanzizza kyogenda okukola gwatuwadde kuno dde tutemera ebyo n'asooka abinnyako ekigere.
Kaakati bano abaana gye bawogganira ababadde eri nga bakaayana ku nsonga y'okugamba nti wano si Buganda, buto bwa birowoozo. Buto bwa biki? Bwa birowoozo. Nabutategeera ki kiteekeddwa kukolebwa. Kale kyegamba nti olw'okuba nabe nga bavubuka Bayibuli kyegamba nti obutuukivu bw'omuvubuka n'obutegeevu bufaanaganako n'ekkubo ly'empungu mu bbanga. Kubanga Eva teribeera traced. Oba nfuna bulungi? N'okujja kwabwe mu bo mwabuliddwamu omuyivu abatandika ekintu kino mu magezi lwa nsonga nti ate bw'otabanenyeza wewa. Ne Buganda ebadde yasolebwa naggamba obutawuliza ndagaano ezo, buli abadde ajja alaga maanyi na kitiibwa, so si butegeevu na buweereza. Ondaba mwawo bulungi. Kale mu kyo kyenja okusaba banna Buganda bannange okusingira ddala abagwa mu lusolukkiza mu nkola ey'ennono badde mbatunulira amawanga gano agajja gatwegagattako ebintu nga tebinnaba kwonooneka na kusajjuka lwa bulagajjavu bwa Mmengo musitukiremu ng'obudde bukyali ensonga ezo zisobole okuba nga zitwesebwako amicably. So tukkiriza Mmengo yeetagoberera ndagaano ya Mmengo bwe bulagajjavu bwayo bwe buleese ebyo. Museveni teyali tukinagitiddeko tutuuka ku eyo nsonga singa Mmengo yali emanyi kyeyeetisse na kikyeri. Museveni yaleeta bali okwegatta ku Buganda. Bajja ku lwabo. Lwaki ate bali mabega wa Museveni ate bajja basuule Buganda nga gwe Buganda otunudde butunuzi? Kyekireese ekyo wakati w'ebibiri nti amaanyi n'amaanyi tegakola ki? Tegalya. Mukkize okuga nti Buganda tukkiza nti ye gwagenda ndagayo olunyala lwe bayogeranga ddala omunyala gwe baasuula mu Buganda wano aliriddawo. Butuba twasibaga ennyingo nga yakkiriziganya. Bayibuli kyegamba nti endagaano kasesibwako emikono emala emyaka 10 meka nga teriiko agoberera tekijjawo ndagaano yeesigala nnamu. Kale na bino abaliwo ababanja Buganda esuuse olukiiko eddemu eyite kubanga kyankuba enkyuku ennyo okulaba nga baganyisa abasajja Kabaka ne Katikkiro Muyerere Jerome okugenda Kooki ng'ate mu Kooki gyasibuka ng'ow'omutima muzzukulu wa Kakeeto. Onfuna bulungi? Naga nti atajja wano ebyo byokugamba nti mujja kusolooza miso temutegana kujja. Endagaano zaffe mwazivaako ate mujja tukala bugaba tukanye. Awo Buganda tuba tusattulukuse nnyo okutuuka ku statements ezo okufuluma. So nga ate ababanja batuufu. Nga ababanja baki? Batuufu. Kale bino amaanyi tegalya atuddemu okubanga tutulanga Buganda okutunira ensonga ezo obutawe zigenda okutambula okusobola okujjawo ate okuyamba kwatuwalana ow'olunye His Excellency the President today. Yes. Nina ekibuzo era ekirala ekikulu ennyo kuba emberebe Zino esitukira ddala mu mwaka gwa 2009 era ye omukulembeze wa Kooki ye Kamuswaga Sansa Kabumbuli owokubiri yalangirira nti bo bali independent institution eri independent mu mwaka gwa 2009 yadde nga wazze wabeerawo okwogerezeganya okulaba nga ba resolving these issues kizenge kirabika nti everything is falling on a dead rock. Mutuufu bali independent n'endagaano yabwe balaga nti bali independent mu kwegatta ku Buganda. Goli bwagamba tolondereyo wassaza kiba kitegeeza ki? Leka ennono yange etambule nga bwetekeddwa okutambula. Yali mutuufu nti bali independent naye endagaano ezatugatta nabo gwe ng'okyabuuza kiri nga tonna mutunuulira mutuusizzaako mmeka? Eye Buganda. So kino ekyakolebwa ekyakoleddwa nga May. Yes. Abasajja bali babadde batuufu. Bali babaddemu obujagalavu tebajjidde mu layini ntuufu naye nga wootabanenyeza wewa bwe bulagajjavu bwa Mmengo nti bateekwa okuba baabanja ne kisukkawo naye bano bwe babanjizza ate baakubye effu. Kayunga bw'oba ojogerako ago mawanga magatta ageetabikamu naye ng'ate ekikulaga ekyo ekireese obuzibu n'okutuuka awo wennyininyini bwe bugagga obukyasinza okuba obungi kubanga Kayunga erina ebyobugagga bungi nga nkakasa ne uranium mwali. Central government yekyategeera obuzibwa bwekyo nti abantu bwe tubajja tutya okubateekamu emberebezi nga zitandikira Buganda. Naye ekintu kino nja kugamba Ssaabasajja Kabaka direct nti weewazise ebigenda okulya ate omugongo gw'oluvannyuma lwo. Buganda ezitowa kinene okusinga ekigambo Kabaka. Obwakabaka kizitowa nnyo okusinga personality ya Kabaka abatudde mu ntebe. Amakulu nti sisa mu nkola abo basigadde bagenda okusingala n'okugoberera.
baleke kussa mu ddiiru zitagasa nga ziyamba lubuto lwa muntu atya omu awo Buganda terina weesigalidde okujjako agisse nga kubadde mukono gwe kennyini kale mukyo okuvaayo kuno okujja okubanga tutaasa ensonga zino ddamu oyita olukiiko lwabo abategeera ensonga ezo nga tutunulidde nti bano bammengo bano beegindi wabula yita abategeevu bwa nsonga bajjawo nsonga bati ezo Buganda okusobola okubanga esigadde ppira yeekwatidde waki wamu bazze nga babanja olwa bulagajjavu bwammwe ne balaga ku maanyi nga gajja kuba oba gazaalogantle bo tebaafuddeyo naye nga te babanjiza toyinza kuŋŋa nti Kayunga kyebunyolo eyo Buganda mateeka bwe gati bwe gasoma abakulu bano ekimu kye basaba nti emberebeze eno okubeera nga evaawo oba nga enkwatagano ebeerawo Ssaabasajja Kabaka ye kennyini wa mwene okulaba nga asinkana n'abakulu abe Kooki. Ishu ya Kooki bwa Kabaka wabula si Buganda ebintu tubyawule. Ishu ya Pookino bwa Kabaka si Buganda. Ishu ya Banyala Kabaka si buki bwa Kabaka si buki kyentegeeza kyeki eyo nnono na nnono ye yagattagana tugenda okugatta jurisdiction ng'ennono emaze kukola ki kugattagana ekyo tekiggwera mu Katikkiro kiggwera mu Bwakabaka lukiiko naye kati olutaliiwo mu mateeka baki abagenda okuteesa teruliiwo mbwafuka mukono gwa Kabaka byonna byayagadde okukola byakola ekitali mu mateeka kale ebyokutereza nga ne Buganda tenna kutunulya baki bali naye yetera n'okubanga eterezeddwa ye kennyini ate eddemu etunulira ensonga ziri ezijjeyo butereevu okuzissa mu bantu kiraanikibwe naye buli kikolo Mmengo teruliwo mu mateeka olwo lufu. Tugende mu demand zaabwe endala ebintu bye babanja ebirala okubeera nga emberebeze eno eggwawo baagala n'endagaano y'emyaka 25 eri gye twogeddeko eddizibwe bujja oba etunulwemu to be reviewed. Nanti oli bwakubanja nti totuukaziganyizza ndagaano amakulu gayo nti endagaano gye twakola yali terinaako budde ki yo yakkiza nti yafuuka Buganda era togenda ssanga olulimi lwe bayita Lukooki lwe bagenda kwogerayo oba ontegedde okuddizibwa kw'obujja kyalibadde kituufu n'okutanula leero byonna mbizizza bujja tteeka eyo Bayibuli bw'ekisoma naye ekireese okutuuka awo byonna tuddemu tuzitunulemu kiki it is the question babadde babanja kyo tukoga ntuddemu tukole endagaano nga tunatuuka kukola ndagaano kiki enkadde yafiirawa kubanga tebalinaba mu kigamba nti tukyali Buganda ekyo ne mu mateeka si kyangu okukifulumyaga nti Kooki yeetadde si kyangu naye ng'ate kisoboka oba ontegera bulungi naye tubuuze endagaano yafiirawo tulina otusooka okutambulira tuzzaawo tutya omukwano ogwo okusobola okutambula omuntu akwegattako najjawo n'olulimi lwe aba yeegattidde ddala kakati Buganda se Bukatikkiro nga naawe oli Mukooki ekyalemeza ebyo kiki mirimu gyokola sinnaba kugira nze omanyi wantamadda toli mukwano gwange era sikakasa nti olibeera olw'enneeyisaayo Ssaabasajja Kabaka tofanga ebyo bizze bitya ebyo nayo central government yebireese enneeyisa ya Katikkiro ki nkyamu gye weemulugunyaako ntabadde mugatta bantu munoonyi wa nsimbi tali ku ggwanga yadde Buganda tali ku Bwakabaka munoonyi wa nsimbi omwoyo gw'eggwanga tagulinamu yadde akatono teguliimu ensonga lwaki tokwatagana ne tomwagala teguliiwo ebirala toyagala mbiteeka wano tubenga bakazi. Dimandi endala abakulu bano gye balina baagala Mmengo ebawe ekitiibwa ekyenjawulo oba kyetwandise special status higher than that of other county chiefs atera and to have ekyo kituufu ekyo si kipya ewe bakugamba byaliwo Kamuswaga ennamulondo lwaki mu Mmengo teriimu ekyo akibanja nti eddewo yetteeka bwe lyali lwaki teriimu bali abasooka be baali abasiro kiteekawo kisigale bwe kityo timukiika atula bwatyo
gwe kyaka ku nga Buganda enkadde olwaire eno yamanyi nnyo singa ku Buganda eyasooka eno mboofu bwe gaba nga amaanyi bwe twali era bwe twatintira nga bwe gutyo bwe gwali ekikulemeza kikibujja kwagala kulyankuza kutakugwa bye babanja byonna ebyo biri mu ndagaano be batuufu nze gambye nga tonna tunula ndagaano mpya tubuuze ekyatta enkadde kyali kiki nga Kabaka mulamu. Njagadde okumanya bw'oyogedde ebintu bino ng'atera naawe okkaanya nabo nti bye babanja biri valid. Lwaki Mmengo ebintu bino tebiteeka mu nkola endagaano kyakkola bonna abatudde Mmengo nga siyawuddeemu oli yagamba nti amagana ga Isirayiri gagenda okufa nga omwana w'omukono gwa Isirayiri gwennyini gwe guttemu be batudde Mmengo babi gwe mulimu omukulu ogukyasuuziza okutuula mu Mmengo teriyo mulala bubbi kale ebyokukola bwe bayitira omululu nabwe babirekawo awo tewakyaliwo kyamagezi sinza tuteekebwa mu nkola tewakyali naye ng'ate tufa tuggwawo neebuuza abali mu Mmengo ng'abalangira Bambejja gye muli abataka b'obusolya weebali ebyo ne biyita nga naawe ovaayo kina kukandimulangira ndi mu Mbejja apaana muveewo namwe Kabaka muyambeko kubanga mu mateeka g'Obwakabaka bw'e Buganda Kabaka abamuweereza wa lukiiko lw'abataka ekyokubiri abataka musitukire muyambe ku Ssaabataka wammwe gwe mwawa ekitiibwa okubafugirako Obwakabaka bw'e Buganda ekyo bwe kiba kibalemenze Buganda gye njira beefuuse politiko nga ne Kabaka aligenda okuddako agenda kujja politikale bino mugambireka mutebinaakisa omukono nga biwebito bwe biri musiibule misana nti Buganda emaze okuggwawo teri aligenda kuddamu kwogganira Bwakabaka nga state yemaze okubuteekamu omukono gwayo so wano tukyalina omwagaanyi omutereevu nga ffe tuliwo bajjajja ab'emituba baafa bananyi buvunaanyizibwa jjajja Katengo mulimu gwo kiki bwaba balinnyako nga bwe mutemufaanagana muwandiike ebiwandiiko ebitereevu bimuseeko emikono mukakase nti mutebi bw'abanga afudde ffe ensonga yaffe n'enteekateeka yaffe ne bwefaanagana mubiteeko omukono tumanyi nti ne kumwe kubaako aseerera era tukakasa nti ebiwandiiko mwabireka n'enteekateeka yammwe mulamire Buganda abalangira n'Abambejja mwe bannakitiibwa ky'amafumu n'engabo ekikumibwamu empisa obuwangwa ennono n'olulimi obulombolombo kakati ebyo byonna bifudde nga mutunuulidde nga Kabaka ali awo yalinganga yekka mu nsi yalimu mu Buganda ne Katikkiro we ebyo bifudde muliriddawa oza Buganda ku ntikko tukyalimu obujega bungi kyekyo ensonga Buganda okuva ddala January omwaka guno 2022 bo bagamba nti endagaano eyo gye boogerako Kamuswaga has to pledge allegiance to the Buganda king. Buganda yo kye maintaining kabavulire nti Kamuswaga mu bufunzi alina okukakasa oba okukkiriza nti ali ndowooza wansi wa Ssaabasajja Kabaka eyali yamuleeta yaleeta mukake okwegatta ku Buganda bamuleeta mukake bw'oba yasalawo yekka najja ekirina entry kiba ne exit kaakati Kamuswaga kumukaka nti alina okukakasa nti abowengira Ssaabasajja Kabaka n'okukakasa nti Kabaka waali endagaano yali esoma ki ekyo kye yali esoma naye kimusitulayo kyeki okukaaya nabyo kye babikka baleke kubikka kiri basooke na nsonga ki lwaki atuuse awo era tabangako mujeemu ever since Buganda yebadde enjeemu ku ndagaano z'abantu abo naye nga byonna bifidde mu Bwakabaka buliwo mu 9 mu Mpaaba mu 3 bwe babutikidde mu Kabaka yasse bino byonna teriyo mulala ekyo bakikulagira bulagizi ku ndagaano mwena okkenca ne bagamba nti kakasa nti oli Muganda wamala sooka okakase nti oli Muganda nga ndi wano kuyimbira wamala ozze wano oli Muganda kyokka erinnya oli eyita gwe kikiba kitegeeza ki
Kamuswaga waali kiriza obagaana yakkiriza dda nti Ssaabasajja Kabaka aba wansi w'Obwakabaka Buganda atudde ku Namulondo. Secondly, terms and conditions ezisibwawo entebe yeetulibwa ku mukono gwa kkono gwa ddyo gwa Ssaabasajja Kabaka mu lukiiko lw'Emmengo. Ne tukkaanya nti ebyo byonna mu buweereza bwa administration ya Kamuswaga bujja sigala nga bwe biri mu Bwakabaka bwe yeerondera abantu. Katikkiro talina buyinza yadde Ssaabasajja Kabaka okuweerezaayo omuntu w'essaza. Ezo endagaano. Ne tukkaanya mu ebyo ebibye n'okusoza kw'emisolo gwe gujja sigala gye guli ajja tolanko percentage eweebwa Buganda nga Kamuswaga. Biba byakanyizibwako nga biri mu ndagaano. Gwe ate bw'oba obimenye kiki ekikuletera okubimenya? Nawe tuwe ku nsonga lwaki wabimenya. Ekibaba bannyonnyola nti Buganda tukunyonnyola ensonga zino ekitwetedde okukola kino kino. Ebyo bagambye nti ebyobufuzi byayingira mu nnono byonoonye ebintu biki biyitirivu kyetulina okulwanako Ssaabasajja Kabaka nga tetunnakutuuka wano. Mulinde Kabaka agenda okujjako batamulonda kuva gye baagadde nti ono gwe tuleese. Waliwo abadde ne article badde eyita ku Uganda. Yes, Uganda Village article. Menjagala okuzzaako oyo tu okulambulula ku nsonga eyo. Njagala era ngisomera abantu nga bwe tuwumbawumba. Yangi basomere. Okay. Yagambye bw'ati omukulu ndoza wansi tekuli omuntu yagisenda so communication ndoza nsobola mu bufunzo nzikirizo giyita kiro kitwale omunaku. Yes. So waliwo omuntu yawandise kiro kitwale omunaku ba wansi teri address wa yonna nti ani yagiwandise. Kabaka bw'awassa omukyalo oyo afuuka muzaana. Omuzaana bw'azaala omulangira ow'ensonga olwafuuka Nnaabagereka. Ndoza ebyo bituufu omukumanya kwange. Singa Kabaka azaawa Nnaabagereka afuuka Nnamasole. Abaana Kabaka bazaala bayitibwa balangira ba mujaguzo. Era mu abo mwe muva ali Obuganda. Awo ndowooza nawo mutuufu. Abalangira singa Kabaka azaawa Nnaabagereka afuuka Nnamasole. Abaana Kabaka bazaala bayitibwa balangira ba mujaguzo. Akondoza era abo anche ngamba awo mbadde ngamba nti waizo okubeera mistake. Abaana Kabaka bazaala bayitibwa balangira ba mujaguzo era mu abo mwe muva ali Obuganda. Ndozotandike n'okulambulula ku muntu yawandiise kiro kitwala omulala. Kwebaza yenna yawandiise mu kwagala kw'okugezaako okulinnya mu bigere by'obutegeevu bw'ennono n'obuwangwa wakati w'obutabyawula ate n'abanga yabigasse. Kubanga kirimu obuwangwa ate kirimu n'ennono. Byawukana nga mu episode erimu watusomesa. Yes. Kaakati ensonga we yabulidde wewa wa mirundi emeka? Ebiri. Namasole mu Bwakabaka bw'e Buganda tulina bwabika bibiri obubikke n'obukise. Namasole avaamu Ssaabasajja Kabaka abaatudde ku Namulondo. Oba nfuna bulungi? Bw'amala okufa maama we nga gyali ate awo nawo yabuliddewo. Oba ntegedde? Nnaabagereka asobola okufuuka Namasole ng'avuddemu omwana alidde Namulondo. Bw'aba tavuddeemu asigaza kitiibwa kya Bwannamasole. Bwakibi kya Bwannabagereka. Oba ntegedde bulungi? Kaakati Kabaka aba avuddemu omukyala yenna gwe bayita omuzaana avuddemu Kabaka ettayita eryemuweebwa eyo Bwannamasole. Singa aba atudde ku Namulondo. Oli aba mukyala wa Kabaka ono aba azaalaani. Oba ntegedde? Eyo nsobi. Number 2, ekintu kino kye mugamba nti ali abalangira n'abambejja babazaaliddwa Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo baweebwa ttayito ya mujaguzo. Ekyo kikyamu mu Bwakabaka bw'e Buganda tekibanga nayo. Okuva edda ku mwaka 12 ku Ssekabaka Kintu entambula yaffe buli Kabaka ateekebwawo aleega eŋŋoma eyereweebwa erinnya mujaguzo ŋŋoma eri ku mutebi. Oba nfuna bulungi? Kabaka agenda okudda kajja kuleega eŋŋoma eyeweebwa ekitiibwa ekirala ekitali kyono. Era tetulinawo mujaguzo 1 mujaguzo 2 ebyo tebibaayo. Wabula waliwo enteekateeka eyaliwo emabega ku Ssekabaka Daudi Chwa. Abaayagala okukaayanyisa okukakasa nti abalangira tususse obungi mu mituba gyaffe naye ani ateekeddwa okulyanga Namulondo asembedde bajjawo ennono bakala okuteekateeka obuwangwa obutali mu Bwakabaka n'ennono okugikyusa.
onfuna bulungi teriyo kitiibwa kyonna kitugamba ekyamujaguzo eyo ngoma teriyo kitiibwa kita kya kanabba eyo ngoma teriyo kitiibwa kitita kyabantadde ezo ngoma z'abassekabaka ezakola ki gamba abaakisa emikono abaayita nabwe ekiti ebitiibwa ebyo byali bizimbibwawo mwalimu olukwa olugobererwa mu byobufuzi mu bwakabaka bwaffe kabaka tategeera kabaka kyagenda kuddako ye bw'abaala amalaamira musikaawe mu bugagga bwe bwajje mu sikamawuzi ebisatu mwata ne byamuweebwa n'obugagga obwogera mu gizitoni y'obuweereza bwe y'obufuzi naawe abalangira n'abambejja ababazadde ku ye oluyinza obwo tebuba bwakabaka okulonda Buganda omusika n'obwakabaka. It is impossible. Nabwe kityo teriyo ngoma ya mujaguzo nti atuddeko yajja okuba nti aliko abava mu kintu ekyo. Lwaki embikka y'akabugo mu bwakabaka bw'e Buganda omutaka oba gutajjajja Katende mu bataka ab'emituba bajjajja ab'emituba oyo bwe bakwatagana kutaka Sujjulubinga abamanyani ayinza okukeera mu mutuba gwe tugenda ottabaalamu ayinza okuba nti nabo bayitibwe abagenda okujja mu hayiraka ey'okubikka akabugo kwakisiza omukono bantadde kanabba ne ngoma eya mujaguzo ekyo bitondeke butondeke ngoma z'abassekabaka bakoze eki mudde musome ebyafaayo bibadde bitambula okujja kwa Ssaabasajja kakutula ku Namulondo kabaka tazaala kabaka kye bakikulimbanga muve mu kwewugguusa kwa jjajja yaŋŋamba n'ebyo ebyali ebyobufuzi mu Buganda kubanga ne administration y'Obwakabaka e Buganda ebyobufuzi byalimu ebuli mbalangira mu kulwanira kw'ennono okutula ku ngoma okutula kw'ebitiibwa kyovula mu byakisibwa nti teri mulangira yenna atwala buyinza na bwami awo nakufuna bulungi obo ntegera bulungi kaakati ate bwe bukeera enkya n'oŋŋamba nti Ssaabasajja Kabaka mu kiti kye mwali n'abaana baazadde oyo abaaliko be bayita abaamujaguza oba mujega mu Buganda si bwe guli bakyayinza okukeera enkya kati ono ava mu nnyumba ya Ssuuna ow'olubereberye be bakabaka bataano abaakava mu ye Ssuuna ow'olubereberye bakeera enkya abataka ne bagaa nti Omutaka Kasujju enju eno nga butunuulidde Muteesa bwazza okuva ku Ssuuna bututambula tubadde mmegozo bano tugenze mu Ssekabaka Mpadwa tandikira ku lusoolwo nga luno olwa Ssuuna lwonna oluggyemu tulage omusika bagenda okujja abagenda okubikka kabugo Buganda okufuna omusika ekyo mugenda kijjawo nga ate abataka busabe bananyire buyinza ekyo kyogerako kye yawandiisa ebyo onfuna bulungi kale bino ebijja bitambula Buganda ezeeraga nti naye ate yagala fuuka politiko munaagenda okukeera enkyanga batwaddeko kabaka gwe talinaako mukisa n'abataka busabe gwe talinaako ngalo nga beebuuza yazze azza atya bye bireetebe ku Ssekabaka Dawudi Chwa badde babisomye babyetegereze mkibaddiramu kabaka tazaala kabaka azaala balangira n'abambejja oba kituyita abaana mu bwakabaka bw'e Buganda n'ennono yaffe kabaka tamanya kabaka akola ki addako baali bassenga nnyo okukakasa nti ebyagenda kusika kino ekyokuva ku mulembe gwa Ssekabaka Ssuuna ow'olubereberye entonokoze we zizze zijjira okuleeta kabaka nga wakugwira bugwizi atayise mu mateeka na hayirake ne Mutebi kennyini Sebufu bwangu tulina olwayo teyayita mu mateeka bagoberera mukwano si mateeka ga Bwakabaka mu kujjaku naye bwe kiba bwekyo tikigamba nti kyalubeerera kiri kyagwa lwa political wrangles zikola ki nti ono bamugjeeko Muteesa ati ono bamugjeeko gundi omuzungu agize bw'ati ebyo tetulinaawo kanabba bantadde mujaguzo muve mu kwewugguusa akinako obukakafu ajje mu mpewo y'emu era mpite yonna gye muli naye tuba tunatula mu lubiri ani ategere nno n'okwogera ebyekisirunga ebyo mundagene ku bujulizi okwe mwasinza nti Obwakabaka bute butambula ekyo kikyamu mu Bwakabaka bw'e Buganda omutuba gwonna oguvaamu omulangira yenna gyali okuva ku Ssekabaka Kintu olubereberye gulya Namulondo tetulinaako bano bakungulu bano yateri ekitiibwa kyabulangira nti ono wa wansi ate ono wa waggulu abalangira bonna bw'oba mulangira ekitiibwa kyammwe okuva mu lubereberye kyenkanankana ekitiibwa kyammwe okuva mu bwagabana mu butiibwa byammwe teriyo mutaka wa Kasolya alya Bwakabaka taliyo yes teri mukopi wakulya Bwakabaka kiba mubalangira kakali ate gontereddewo kugamba nti mudage mu lubereberye bakugambira nti tulinayo kanabba mutulage mu lubereberye nti ono bantadde mutulageyo naye ono gwe bayita mujaguzo ezo ngoma ziregebwa buli kabaka ajja buli omwaka ole era buli kabaka asimbibwa omutuba ogugwe
buli kabaka aweebwa Nnaalinnya. Kakati ate bwe mwagala kuleeta ebyo mwe muteekawo ebyo bya kisiru mpozi ng'aliko yateekateeka okuleeta ebyo ng'akubira kkubo lya Ssemakookiro mu mateeka Ssemakookiro aba mulangira talinaawo kitiibwa kyonna kiyinza muteeka ku kyaba Ssaabataka era abataka baddemba muga nti tojjira ddala mu abo bagenda kulya Namulondo bwe tojja muyinza bwabwe kuba nayagadde okikubuuza nti kuva lwe ba mulaga mu lujjudde lw'abantu eyo nsobi kabaka talaga kabaka eyo yali nsobi wabula kye yali ataasa kye tutategeera ffe abaaliyo olw'okuba yazaala mu bazaana bangi nga bamawanga n'atulaga nti banne bubanga basiimye abataka bosobole okujja mu nze Ssemakookiro ye w'enseenene omutuufu yali alaga bali nti ninayo omutuufu y'ono bwe mba musiimye okulonda teyatugaa nti ono ye mulangira kabaka ajja it is impossible ne mu mateeka ekimuteeka ku impeachment mu bwakabaka olaga otya ekitiibwa kijjawo ekiraga kabaka Buganda si bwete bweri singa baatulyawo dda nga Buganda yasatuka dda buli kitiibwa we kiri kirina obuyinza bwakyo n'amakulu gaakyo kabaka talina buyinza bwonna bulaga kabaka apaana ebimutandisa okugunjaawo nabiolawo ne Katikkiro nowaffe Peter Charles Mayiga ng'abireese kanabba bantadde kakati bano abamujaguzo kale musomesa biki ebyekisiru byemutategeera bwe muwomeddwa ensimbi ate ne mwagala okufuuka ate aboolulyo apaana okuwasa kubambejja tekikufuula kuba nti oyingidde mu luse tekikufuula ekyo omukulu ebirala byawandiise simanyi oba birimu okwetaaga okulambululako abalangira abalangira abo bwe bazaala abaana baabwe babeera balangira n'abambejja bakanabba musiru kuba njagala ekintu kyo kisobola okusakulating abantu ne bawubisa bya busiru nze gambye omulangira mu kiti kye watudde omulangira yenna abeera mukulu nnyo okusinga Katikkiro Katikkiro bonjera buli mulangira waali ne bwamusanga ali mu lugabire eryo lyetteeka mu Buganda teriyo mulangira mukulu teriyo mulangira muto mu Bwakabaka teri mumbejja mukulu teri mumbejja muto mu Bwakabaka eyo taito aba babiri bazenkanya oba ova mu Ssekabaka Mutebi oba ova mu Tembo Kintu ow'olubereberye ye yaweebwako yekka enkizo y'obwannalinnya esituukako waggulu Ssekabaka Kintu abasigaddewo equivalent tewali kusukkuluma omulangira yenna azaalibwa ku Mutebi aliko nga kabaka yenkanankana omulangira eyava mu mutuba gwa Ssekabaka eyayita ekyo balina okutegeera teriyo nti bwe tubbulukuka bano abalangira baweebwa tayito eno teziriyo tayito omulangira asigala mu ki mulangira mu Bwakabaka buno Rozabira abaana abambejja be bazaala bayitibwa ba Sava ne Nava. Yes, ebyo bituufu. Sava oba Nava ye gwazaala abeera kiweeweesi nga lituumibwa abawala n'abalenzi. Ekyo ekitiibwa baakyonoona ekitiibwa ky'obwa kiweeweesi gye yali awasa ate omumbejja kubayita kiweeweesi mu mateeka amakadde baba baabijjawo. So kino kikyamu ekyoga nti Sava ne Nava bebamanyi gye babigunjiza badde basome babyetegereze. Mu lulyo olulangira mubeeramu Nnaalinnya ng'ono ye mumbejja omukulu era obwannalinnya bwansikirano. Ddamu kasome. Mu lulyo olulangira mubeeramu Nnaalinnya ng'ono ye mumbejja omukulu era obwannalinnya bwansikirano. Obwannalinnya nga bwansikirano buli Ssekabaka ayita aweebwa ekitiibwa ky'obwannalinnya abeerako Nnaalinnya atwala olubiri olwo. Bweba bwansikirano kiba kitegeeza ki? Gola bikwatagana buli Ssekabaka eyayita aweebwa olubiri oluzimbibwa era olubiri olwo bwe lusigaddewo bamuteeka ku bayita Nnaalinnya ate abaakulira baki abaakulira baki makulu tegaliiwo buli Ssekabaka alina Nnaalinnya we noona aliko kabaka omulamu aba ne Nnaalinnya ow'ensonga kubayita Nnaalinnya ow'ensonga atuula wali eri ng'amaze kabaka atuze ku Namulondo era bakugamba nti bw'aba ali mu nsonga ze kabaka ku mukolo gw'anaakola nga badde ateekeddwa okubeerawo olumuli olwo baluteeka mu ndeku ne baluteekawo nti okulaga nti akabonero nti oli ali mu nsonga tayinza tutuula na Ssaabasajja Kabaka. Kati gwe obusika bwe buli obwa Nnaalinnya ate ab'embi tubagambe tutya? Singa kabaka akisa omukono nga tazadde baddayo mu baana b'eŋŋoma ekyaliwo
ebadde eramula olwo ne balondamu kabaka. Ekyo kyenkugambye bye yawandiise bisaagala bantu babuliremu. Nze gambye okulonda kw'okuleeta baddayo mu baana b'eŋŋoma ekyaliwo. Ate ekyaliwo yeeriwa. Kyoyagala okuŋŋamba nti mu Bwakabaka bw'e Buganda obwajjajja bwafa ekyaleta bajjajja b'emituba kyali ki? Addeyo akyetegereze. Bajjajja b'emituba be bannannyini nsonga yakutunira buli Ssekabaka ayise. Kyekyabaweese n'ekitiibwa ekyo. Kukakasa mituba nti gunywedde era gwamala okuwangibwa. Gwate bontegeeze ekyo nti baddayo ne batunula mwoyo ab'eŋŋoma eyo bamujega oba okyali wala n'ennono. Eyawandiise bino mujega bakyali wala n'ennono kyegambidde era bwe nakalabye nenga nti akano keetaaga kutandagalizaawo. Bantu baleme kuubisibwa. N'aka akantu kakoppoleyo kabateereko kuli bakasome nti ebyo bikyamu si bituufu. Kabaka tazaala kabaka nkibaddiramu. Secondly, omulangira yenna waali oba ali ku Ssekabaka Muteesa, Ssekabaka Kintu, Ssekabaka kye yabayita yenna ali entitled okulya eŋŋoma. Era ekitiibwa kye kiri equivalent ne kabaka abaana be babalangira babazadde bonna baba benkanankana. Teriyo taito ya bw'abantadde, teriyo taito ya bwa bano mujaguzo, teriyo taito ya guno gundi gyayogeddeko endala ziri ssatu. Kanabba. Apana. Ebyo tebiriyo. Ezo ngoma ziregebwa kuli kabaka none ye ya mujaguzo. Agenda okujja tagenda kuba na mujaguzo. Okujjako waliwo mujaguzo mkulu. Kyembadde eyo ya buli kabaka ajjanga alina ogikubako emigerasi egiva mu kabaka ab'olubereberye. Yes. Ensako zaabwe ze bajjamu gana amagumba ge babajjamu ze balinga bakubisaako. Ago eyo mujaguzo enkulu. Eya buli kabaka ndi alina ogikuba kuki yanjawulo. Ettaka lyawo lye wano e Kabowa. Butereevu okitegedde. Kati eyo oba gyadde awubisiddwamu. Oyo mujjega naawe tewandike bino tabyawula. Ekyo bakyawule eyo teriyo Kanabba naye n'olwokuba nti ye bamuwa mujaguzo era kyamuteekesa kweyo kumuwa mujaguzo nti eyafa teyamalako mu mateeka kitaawe. Ne baga nti eya mujaguzo yasigala n'obulombolombo tebwakolebwa ono kaasigale mu layini y'obwa mujaguzo kyekyamusigaza mweno. Yali badde aleeza eŋŋoma nga yiye. Nja kusaba ndooza owumbe obwosibwe kuba ebibuzo byatujja bibuzanuza mu episode endala nti abali emmenga abatategeera bintu nga binene okuba oyogere ne kukyalo. Bayingiramu byabufuzi ne kabaka n'ayingiramu ebyobufuzi. Njagala mutabani wange yabadde atwala biki ebimba mukonoona nnono na buwangwa ebyo bwe bwayingira awo twasoba nnyo wamala twasoba nnyo. Tukyasobola okudda ku musingi omutuufu. Lwaki ababimanyi baafa gwe badde omanyi abalirizo byawulawo nti ebyo bituufu babikyamu. Ekiseera kijja gwe sigaza bukkiriza abo. Sibula abadde batulabona. Banna Uganda y'enkya atera banna Buganda bannange bwe tukiza mu nkola y'obwakabaka atera n'olusiba okukiza mu nnono obuwangwa n'obulombolombo empisa olulimi wamu n'ebyo bigezebwako ebyobuweereza bwaffe mu nnyingo ebbiri eya House of Lords ne House of Commons. Nja kuba mbategeeza ekigambo kyekimu nti Jakana Somani Nadduli nja kusigala okula eggwanga lyange n'abuwangwa wamu n'ebbuyingo etugattira mu nkola eya kugattamawanga kyuta unity and diversity. Amawanga amangi okuba mu bbuyungu erimu naye nga buli ggwanga lisobola okwetegera n'okwefuga mu buwangwa bwali oba ennono yaabwo oba obulombolombo empisa n'olulimi. Kale mu kyo nkutegeeza ebigambo bino nti si bye bisembayo ebyange nekitegeeza nti byempadde bikyamu naye amakulu nti wa ebirowoozo bino okugattako ku ekyo ng'olina obujulizi bw'obusinziiza ate eggwanga kusobola okuba nti sesetuka okwawula kw'ekikyamu n'ekituufu Bayibuli kye yagamba nti bwe guli omusango okukola ekikyamu ng'omanye ekituufu. Nja kubagaliza emirembe gya Katonda emirungi lubeerera n'okusobola okuba nti Katonda atwanguze mu kuddingana n'okubategeeza nti temulekangayo omwoyo gw'okuwa olw'ensonga nti buli muntu obulamu abwetaaga. Kale ekyangwako tusakyeyagaliza naye kyajja mu mbeera ya ani ali ewala n'ekyo ekyamuwandiikwa gwe kitalituukako. Kale mu kyo yagaa nti yamba oyo omunaku wange oyo nayambaza nze aba ayambaza omunaku aba ayambaza nze. Kale mu kyo mu mbeera mwende eri vulnerable eyeetaaga okuba nti mpeebwa ku buyambi obugwanidde. Nja kubagaliza emirembe gya Katonda emirungi Katonda bankuumire.
Weewaawo ye Honorable Sulaiman Jakana Nadduli gwe tubadde naye program zino zituleeta bwe zitukuba kusomesa okuyigiriza wamu n'okuwabula bingi olumu bye tukonsuminga buli wamu si buli information gy'osanga ku internet nti ebeera ntuufu ate era sigamba nti na buli gy'osanga eba nkyamu wabula bw'ofuna ate obuwabuzi n'okusomesebwa nga historian nabirala byonna osobola okubeera ng'oyongera okumanya okusingira ddala ku buwangwa n'ennono obwaffe nga nnyaffe Buganda. Ensonga lwaki tukola episodes zino okwongera okutegeeza n'okulambula olyoke oyige era omanye ove ku ebyo by'obadde otegeera wa by'obadde olowooza nti bye bituufu. Ata kumi napeera abantu 10 nsigaleze muzikwaga nga Moses Wamala Uganda ey'enkya. Bana Uganda ey'enkya ate era nga n'omukutu kwempise ku gwa Uganda ey'enkya njagadde ntuuse ebigambo byange nga Jakana Somali Nadduli mbwetowaze. Bible kyetugamba nti mwaweebwa buweebwa namwe muweeyo buwi. Y'ensonga lwaki ndi mu maaso gammwe okusobola okubannyonnyolako ekitono kwekyo kye mwamanya ku nsonga y'akabenje nti nayisibwa bubi ne muto oba mutabani wange gwe twali naye ku pikipiki abasinga ze bayita boda mu ntegeera gye baatwala mu perspective y'emu. Naye njagala kubategeeza nti ekindese mu maaso gammwe kwe kubategeeza nti Katonda yatuwa ate era nga buli kimu kike naye yateekawo ekimu eky'ekkumi ekidde ewuwe so si kuba nti mwavu wabula kuteekateeka mbeera yakuddiza n'okulaga omwana w'omuntu nti ensi bwe tebwetandika. Kale abasinga okwesimbawo tusaba ssente z'ebibiina byaffe okuba ntuteekawo candidate ate n'abasigalidde tugezaako okutunula mu nsi yaffe nga tusaba obuyambi obwa bulijjo. Jakana Somali Nadduli ndi vulnerable today titali tegeeza nti n'enkyanja kubeera mu nsonga y'emu ate nange oba oli awo ndibeera ku oyo obw'okuyamba omulala. Mu maaso gammwe njagadde kubategeeza nti neetaaga $7,000,000 okusobola okuzzaayo 9 mu lubuto kyafulumizibwa ebweru okuvannyuma lwa accident gye twafukako gye tugamba akabenjedde kabusa gye baatujja wansi w'emmotoka ya Fuso. Naye amakulu mu kyo yenna abaasobodde Bible kyegamba nti omukono oguyita wansi gunaabanga oguyita gunaaweebwanga ekitiibwa okusinga ogwo oguyita wansi. Amakulu nti kyeyali ategeeza kyekiriwa nti ogwa wansi gusaba busabi Jakana Somali Nadduli olwaliro ku status mwendi etaliko bwannannyini na kikaya deddiini buli muntu yenna asobola okuyita mu mbeera y'emu. Kale ndimu abo beetaaga okuba nti abayitisa omukono gwa waggulu gusobole okuntuukako ekyenda kino kisobole okuddayo kubanga kiiseko ebbanga nga si mu mbeera y'obuntu si bwe kiteekeddwa okubeera. Nsambya yansaba $7,000,000 tusobole okukizzaayo. Nja kubasaba nti yenna n'abasobodde kyabasobodde. Besides that sizze lwakuba nti nsuula kitiibwa kyonna kubanga nkutegeeza nti ne Katonda ayatutegeeza nti ye buli kimu nga Kereziya kyegamba nti byonna mu byonna ne Katonda terawo ekimu eky'ekkumi ekidde ewuwe. Tubuuza nti ate yenna mu byonna twalibadde tuwayo lwaki ekimu eky'ekkumi. Kale buli muntu yeetaaga obuyambi nga Katonda yatuwa ekyokulabirako lwaki tuteekeddwa okuba nga tubeera mu mbeera eyo. Nja kubasaba nti yenna n'abasobodde ndibeera musanyufu ku lwekyo ne Katonda okuba nti asobola okuddizaawo. Abakitutte mu mbeera eri negative it is very okay. Sikinaako nnyo mbeera mbutali bukake naye ku lwa Jakana Somali Nadduli wamu ne famire ye ensonga zonna mwazitegeera gavumenti butya bwe yatuyingiramu n'okuba nti ebyaffe ebisinga yabitwala naye embeera bwe yagenda otutuukirawo ndi musajja muyivu asobola okuba nti nalibadde neeyimirizaawo naye ate bw'obanga tewalina mbeera egamba nti nalina ebireeta n'ebyo bifulumizibwa kikiriza nti ensulo ezo zitera ne zikoma. Naye ensulo zange ngoli yaga nti enakkiriza mu Kristo ne ku mazzi atambula ate era nakkiriza mu Katonda afaanaganako n'olusozi Sayuni kubanga terujjulukuka. Amaanyi nga tadde mu Katonda okuba nti tuteekerateekera n'okubalaga nti kyendiko sisaba ssente za kuwasa wabula kweyamba tusobole okuzzaayo ekyenda kyange. Nja kubagaza emembe gya Katonda emirungi lubeerera abo nabo n'abasobodde okuntaasa n'abo abantaasaako edda mu ntandikwa kubanga eddwaliro tututteko kumpi $1,000,000 ngenda kweza 112 ez'obulwadde mutuyise ne mutabani wange Lule Abdusodulu. N'abagaliza emirembe gya Katonda emirungi lubeerera nti Katonda abankuumire. Uganda ey'enkya.